Namala. Eh? Nolwe no mubyenda bicheyo ate wali. Muganda wange wakyali mbowa. Yo. Magobe kulengo wazigobye ayine mbwa yebere mu kikomera amanyo wajiwera amagumba ge emusanyukire nga akoze eki nakomyewo bazite zitolokeyo oba wezitolokayo bagene nga basubula ebigumba oba kuliko obutwanga zifiireyo kati anagenda kuwabirani mbu bwasembwa yange kuba yazisinganye etaaya izo kiveewo tumanye kati tulaba atewe tunava mbu ate gundi embwa yamulumye gundi embwa yakoze bweti kiri mu future yonna amanya fulanga kibiriki sinzidde zone birimo kuba zinasinya nawo nemva zisobola zikuba neziyiika nezigwa mu mutamu ate yo kasefu nebifi bekoze eki eba tebiridde ng'ebiryango etambula ng'egenda kikulira nyabo kati awo embwa nnyingi oli awo zambu olaba ng'etambula noli nga tumuga embwa yiyo ng'agamba embwa si yange nange ngisiŋŋanye mu kkubo kati singa neeruma omwana we ddala ddala ng'agenda kwerosi naye mbwe embwa yalumya omwana wange kyo tetukyagalira ddala katusigaleko ng'abantu twewala neffekka naye situjja kuwalanirako namba ate nga gundi yagirunda zisusse ziri embuzi z'abantu endiga enkoko ziri enkoko zonna kali mulimu ezalwala olukuzi zonna nga yalumya omuddada atayinza nakuwona singa muno state council wano municipality ejja neeta ku ddagala ne baziwa embwa ezo nesobola okufa naye embwa zisusse ziri embuzi z'abantu wano ekyaneggula ate nekyanaaba ebisolo nabo balaalikamu ebisolo bitaayaaya tawuni yonna nibitambula buli kimu ziri ebintu by'abantu ku midaala nabyo ebisolo babisibe naye nga n'ekyembwa kubanga zigenda tulumira abaana bazimu okusoma abaana bakeera embwa zibeera mu makubo obudde yonna nasaawa yonna zibeera mu zitaayaaya butaayaaya ziri muno omwavu asobola okulunda embwa naye ng'agisiba ewaka ate n'agigema naye wano bataaya embwa zizaalamu n'embwa zaala ebyana 10 ono nze ekimenyawo kyayogera omwavu talunda mbwa embwa teryantula embwa teryantula embwa erya nnyama kati bwe baggo tweremereddwa abaana zibeereko etteeka gavumenti ekigambe embwa zibeereko etteeka zino embwa eziri muno ziraba teziriko nannyini wabula kati embwa ebiranga abo nezaala ebyana 10 nebikula ne wati emyezi 5 nezaala ebirala 5
embwa ezo abaana abazunga mugagga alina ssente ezirunda embwa bazitunda kubalina ssente naye bw'oba oli mwavu ogenda gikwata okanyugeyo nkanyuge azitaayaye ku kitundu batuyambe ku mbwa ezo embwa senga yali zisse naye kabuzi kwe twalonda era nga erinnya lye lyennyini meeya lumbuye yali akyaliko yatta embwa naye kabuzi olwo yajja embwa zitayaaya muno omuntu mupangisa n'alunda embwa ziruma abantu zigoba ebisolo byaffe by'embuzi ente abaana bagenda ku masomero bati ogenda ku ssomero lwa mbwa naye kabuzi alondeeza ebyo nagenda mu myala akwata ebitamukwatako agende kabuzi atwetera nnema twategeera nti kabuzi yatuleetera abannema embwa era nazitaasa ku mbuzi nga ziri embuzi wano tetukwata embuzi yonna ndowooza ziraba eno enyininyini eno yiyo nenda zizi zebase wali waggulu eyo nenda zizi yiri ku dduuka yebase omuntu olunza akango kajjamu senayemba nezizirya abaana bakeera okugenda ku masomero zigenda tulumira abana kalwalwala omusajja saana yangambye embwa yakamwegezaamu emirundi 3 okumuluma embwa bazite baziwa obutwa atuyambe ate osanga ezakunyuka obwoya zonna nga nawe olimu omutanzana kuona byonna ne pusi biri muno byonna nabutayaaya bisusa obulungi yarumbi yatta embwa sikulimba nono kabuzi taddane wano kabuzi tadda na wano talina kyayamba yadde kataba ebisasiro binana ebiri munona mu tawuni munona kabuzi tadda na muno embwa singa lumbi yetyatta ku mbwa singa embwa zisusa obungi naye lumbi yazittako kati zino zizeewo ku mulembe gwa kabuzi n'ekirala tusaba okutuyamba akatale ka kibutika tekalina na ttooyi abantu balya banywa tebalina we bagenda banywa naye sente ezitolozebwa ku bantu ziragawa ate nga bamuwa sente ezokusasula ab'okumwala nazirya kabuzi oyo takoma Elisa ani Dumba Elisa vice chairperson w'ekitundu kino ekyamirimu seera Mundejje Ssaabagabo municipality. Mu butuufu embwa zifuuse embwa kubanga kati tuyinaawo mu maaso ko mu kitundu awo nga genda okutuukawo ku municipal kumpi n'ewange embwa zaakalumba abantu 6 cases ate nga teziriiko bannyinizo weewaawo zimanyi okuddayo gye zitera okusula naye zimala zituuka ekiseera ne zivaayo mu budde obw'ekiro obw'emisana ne ziruma abantu kale zandibadde oba oliawo ekiro n'ogamba ti oba oliawo zirumye babbi sadooza muzirabo era bwe zitaayaaya wano kati bane kye tusaba gavumenti yaffe twatire wamu tuyambeko naddala mu kitundu kino ekyaffe tuzisirise n'abo bannanyini mbwa muzikwate muzitwale bazigeme ate muzigalire mu bikomera embwa bw'oba tosobola kugirabirira togyeteekako kola ki kugirunda abamu mugenda ne muwoza ekitandibadde kibiti za lubaale oba za lubaale muzikuumire awo ewammwe mu mayumba gammwe oba mu bikomera byammwe temuzisusa nezigenda mu kabira ne zizaalira eri abaana bwe zizaala abaana ate mubasitula ne mubakwata ne mukola ki ne mubusuula eyo obwana ate nabwo ne bukula ne bufuuka ki ekirala ne bugenda ku kasasiro ne bulya obwana obwo ne bukula ne bufuuka ekyettamu kale n'olwekyo kitusaba gyamanyi kyalina embwa agitwale bagigeme oluusi n'okugigema okubutazaala nagwo gyekuli kitusaba abatuuze baffe mu kitundu kino ekyaffe naye ng'embwa waliwo enteekateeka municipality yeriko ne wamu ne division okulaba nti bakola ki bazisirisa naye nga bakitwangwireko kubanga embwa zifuuse kirala ziruma abantu cases zisusse erinnya asigadde nze Dumba Elisa vice chairperson
Ettamu ebisusse ku kyalo kuno nga tolyogeddeeko. Tusooka kimu ku kimu. Gerina okusookerwako. Ekyamazima ensonga y'embwa amanya nze Sambya Dauda kansala akiikirira ekyalo kino mirimu seeku. Ensonga y'embwa twakola mu budget eyaggwa teyaliimu. Ne complain zisusse embwa ziruma abantu ziruma abaana era mweno financial year eyayise enteekateeka mweri ezembwa tugenda kubeera nga tuziwummuza. Era twagala nnyo mutuwe ebifo ebyo owasangibwa ezembwa ezitaayaaya tusobole okulaba nga tubaako engeri gye tuziwummuzaamu kubanga eyo budget ey'embwa okubeera nga ziwummuzibwa mweri tetugenda kukkiriza ate embwa zisooke zimala okuluma abantu ate tulyoke tufube tulabe tubajjanjabye tutya. Nkubiriza n'abo abalina embwa bw'obeera ng'omanyi tolina mbwa ng'olina embwa naye nga tosobola girabirira tosobola kugiriisa tosobola girundira awo wuwo embwa gyesonyiwe bannange omusango gw'embwa nagwo gyeguli eyo ku kanso oba kusanga ng'embwa yiyo ng'erumya omuntu ogenda kuvunaanibwa ng'amateeka bwe galagibwa. Kojja tugende. Nze Dr. Sonko Shafik Ismail, Mayor wa Division y'Endege Musawa Gumati Municipality. Tubadde tulina ekizibu ekyamaanyi nnyo na ensangi zino abantu baffe nga bakomplainize ku mbwa. Embwa zisusse obungi oyinza n'okulowooza nti oba embwa zaagala kwenkanankana nnamba ya mbuzi zitambula ku makubo zitaayaaya. Omwo mulimu embwa eziruma ebisolo eri abalunzi baffe omuli embuzi, enkoko n'ebintu ebirala bingi nnyo. Era embwa zino sometimes zibeera nga zikola n'obulabe obungi ku bantu baffe. Naye ebbanga eritali ddene nnyo emabegako awo twakamala okulirizinga ssente mu doketi ya production era nga tulina essuubi nti mu wiiki ng'emu okuva kati tugenda kubeera nga embwa tuzeebasa nga tuzisirisa. Of course tubadde tuli hindered n'amateeka agamu nga tulina okusomozebwa kw'amateeka agamu agavaayo nga galwanirira eddembe ly'ebisolo omuli embwa nga WHO yali yakiteekawo nti embwa zinaasirisibwanga oluvannyuma lwa myaka 5. Ene waffe ekintu ekito kiri practical tekiri kubanga almost buli mwaka wabeerawo embwa eziyitirira. Kyokka era akabonero kano kakulaga nti embwa gye zikoma okubanga nnyingi mu kitundu ate olwo embwa ziba zaagala ki mu kitundu ekiyonjo kitegeeza waliwo ekizibu kya kasasiro kubanga embwa tezisobola kujja wantu wezitalina we zirya era obanga ogenda ekkololo oyinza okwetaaya buli wamu ekkololo n'obulwawo embwa wezisanga. Naye kati wano ffe mu Ssaabagabo tulina abatusupplying embwa empitirivu ziva okuva ddala Kajansi mu Kajansi Town Council waliwo omujjuzo mungi waliwo obutale obuliwo embwa eziva eyo gye zizaalira ne zibreedinga ne ziyingira mu division y'Endege. Bw'obuuka n'ogenda e Masajja eyo nayo waliyo ebintu ebimu. So kakati kiba kitegeeza nti ng'oggyeko ekyokukola obukozi ku mbwa nga bwe tuziteekeddeteekedde ntwagala kubanga tuzeebasa tulina okunoonya ekifo ezitugenda okubeera nga tuziziika era twamaze okuyita mu byalo byaffe ne tusaba abantu abakyalinawo ku bibanja ebinene batuweeko akafo tusobola okubeera nga tugenda kuziziika embwa ezo ze tumaze okubeera nga twebasa. Ekintu ekirala be bantu abagenda okubeera nga batuyambako okutukolera ku mulimu guno kubanga nga capacity tusobola kikola ffekka nga abakulembeze nti division nga division batukolagana n'abeero C1 nabeera nga batufunira capacity manpower y'abantu abagenda okubanga batuyambako zikuŋŋaanya zijja mu community. Eddagala erikozesebwa okwebasa embwa zino lya bulabe eri ebintu ebirala n'ebisolo ebirala. So tuba twetaaga nti alisi embwa ezo weziba nga baziteze mu kiro ne zirya ate walina okubeerawo ttiimu egenda okujja bajjewo embwa ezo zive mu bantu ate zime kubanga zikosa bisolo byaffe birala omuli kapa omuli embuzi omuli ente n'ebintu ebirala sinakindi n'abantu bennyini.
Then nga tuzze ku kinyusi kyennyini kyetwetogerako nti embwa zino zibeera ne root cause ya kasasiro. Kasasiro muyitirivu mu Ssaabagabo Makindye municipality. Kasasiro oyo tugezezzaako kubeera nga tumuyoola omu naye no wansi ku division essente ze tulina eziyoola kasasiro oyo ntono kubanga tukozesa ssente ziva mu doketi ekibwa local raised revenue nga gwe musolo gwe tujja ku license za business, plan fees ez'ebizimbe abantu abasaba plan ku municipality mu butale n'emisolo ekisingako oba oliawo ekifaanana mu Kowere. Naye kati tulina challenge wano mu Ssaabagabo nti omusolo ogusinga okuvaamu esente empitirivu ennyo guyitibwa ogwa property tax ate nga gwe guliko gwe gulina mandate eya garbage collection oba okuyoola kasasiro okumujja mu bantu. Eno wansi ku magombola ga wansi omusolo gwe tegutuuka. Era Masajja division Bunnamwaya n'Endejje emyaka 3 tebafunanga musolo ogwo. Ensonga lwaki kasasiro mungi nnyo eno wansi mu magombolola municipality esigaza ssente ezo mu mateeka terina mandate eyoola kasasiro n'ezisigaza era ne kasasiro yennyini tayooleddwa. So tusaba kubanga tuwandiise amabaluwa mangi ewa IGG tuwandiise wa Auditor General tuwandiise wa babeere nga basumulayininga omusolo ogwo okubeera nga gusobola okujja wansi eno gusaavinga abantu baffe mwana batte banaakubeera nga batuddamu paka olwaleero. Naye tusaba yenna asobola mu gavumenti asobola okubeera nga asumulayininga ekizibu ekyo ekiri mu Ssaabagabo Makindye municipality kubanga ffenna kitukoseza wamu okubeera ddala ku miwa omusolo abakulembeze n'abantu bonna. Kasasiro talwaza muntu omu oba babiri wabula abantu bonna bafuna endwadde nnyingi eziva kasasiro oyo ate nga kasasiro n'embwa yensonga lwaki zisibye mu bitundu byaffe bino n'obutabanguko bonna obusobola okubanga buva ku mbwa n'obulawa buzivaako. Kati ennaku zino tubadde tukyali ku bya kasasiro ne Kiteezi n'agwamu ate nga Ssaabagabo Makindye municipality kasasiro waffe tubadde tumiiwanga Kiteezi. Kati kiba kitegeeza twetaagawo okupulaninga okw'amaanyi okulaba bwe tugenda okubeera nga tuteeka kasasiro ono bwe tujje mu bantu kubanga kati Kiteezi tasanyalaza Kampala yokka wabula nyinza ogamba asanyalaza Wakiso yonna nte okuva ddala Ntebe municipality, Nansana, Kira municipality, Ssaabagabo Makindye municipality. So right now tulina crisis eyo ey'amaanyi eyawe tugenda okubeera nga tuyiwa kasasiro. Muganda wange tewakyali mbo wano. Manya Nsubuga Hassan Ndejje Mirimu Seero. Tulina muno ekizibu ky'embwa. Embwa nnyingi, embwa teziriiko bannyinizo, embwa ziruma abaana bagenda ku masomero, embwa zibaluma
Emanga eyo ndabina baleeta emisango embwa zaalumya abaana kakati bannaye tusaba obuyambi bw'embwa embwa zo zisusse tuyambibwe ku kigambo ky'embwa era ekyo kyo nga gwe ow'amawulire bw'oba otuuse mu kitundu kya mirimu seero tulina ekizibu ky'embwa mukwatize wamu ku division yonna we bakikwatako tusobole okukola ki okumalawo obuzibu bw'embwa embwa nnyingi ziruma abaana bakeera ku masomero ekyo ssebo ekyo maadamu nsaba kituyambeko bekikwatako bonna batuyambe kuba embwa tezirina bannannyinizo era ne kasasiro ono olw'embeera eri nti bayimiriza ekiteezo okuyiwayo kasasiro kati embwa zaalinga zigenda nnyo abantu bebasuula kasasiro nga zifuna ebyokulya naye kati zitaayaaya butaayaaya so tuyambibwe ennyo ku kigambo kya kasasiro ono okuba nti tufuna ekifo ekituufu gavumenti kyetuwa kasasiro mwaba asobola okukola ki okugenda kuba kati embwa zitaayaaya butaayaaya okuva lwe baggalawo ekitezi tebatwalayo kasasiro kati nazo zinoonya kyakulya ino yonna tuzifuna era embwa nnyingi naye bannaye mutuyambeko ku kigambo ky'embwa ekyo kye tusaba gavumenti eno yandibadde etuyambako ku batuuze omuntu nga mupangisa si kirungi kulunda mbwa embwa entuufu erina kuba mu maka ga muntu kuba embwa bwetaba bweba ng'oli mwavu ng'ate opangisa n'olunda embwa ezaala era embwa eba n'abaana baayo so wano bw'obanga olunda embwa ng'eri mu kikomera kyo osobola n'okufuna awantu w'osobola okuzikuumira ng'ozirinako n'akatale singa embwa eyo eba ezadde naye kati zino eziba zitaayaaya zino mutuyambeko abantu etteeka libeerewo ku muntu alunda embwa so si buli muntu nti alina okulunda embwa waliwo abalunda embwa nga tebalina kigendererwa naye nga tulina obuzibu bw'embwa nti bwezaala zitaayaaya ezimu n'azikanyuga bukanyuzi ezo embwa nze nandirowoozeza nti emabegako baziwuuka ne zifa ne ziggwawo olwaleero balaba omuntu alina embwa nga tagisobola bamuteesa ne bagimugyeko bagitta enveewo embwa tebazirya nga nti zirina omugaso era osegende ngaera omuntu